bula fena paka leero. Anko Mukunja abantu abasinga bagamba nti ffe tubuukira kinyumo nti katuli ku kinyumo tuzze buzzi. Ebigambo ng'ebyo ebyogerwa gituli eyo mbu tuzze kuzze olw'omu amasanyalaze tuzze ku masanyalaze kukima ku masanyalaze ebigambo ng'ebyo mu anko obiwulira otya? Ati kakati era Musumba kyakugambye oyo agamba nti kinyumu naye alina gy'akolera ekinyumu. Abali mu bbaala gye bali nabo bali mu kinyumu kyabwe, abali mu bakazi ekyo kinyumu kyabwe, gwe ekinyumu ekikyo kya Mukama. Kakati tekirina kikikujjako oli bw'ayogera nti mubuukira kiriwo muli ku kinyumu munoonya kontenti naye anoonye kontenti. Ebintu ebimu oli ne bw'abanga abyogedde tobiteekangako maaso olw'ensonga nti abantu abasinga ng'Omusumba bw'akugambye ayogera kukulemesa, kyayogera kukunafuya, kukuzza wansi ng'alaba oyimuka n'agamba oyo ali ku kinyumu, oyo anoonya kontenti, ng'omugamba kale ssebo ndi ku kinyumu kya Mukama naye togenda kunzisa wansi ne Mukama akuwa omukisa ng'omuleko wawe. Musumba wabadde atubuulira awo agambye nti mwenna muze olwaleero nange nsuubira ebigambo ebingi okwogerwa nga muvudde wano nze mmanyi bwe ngenda okulwana nabyo eri abagenda okwogerera Musumba essaawa zino kuba bamanyi muffe nga bwe twagambye nti kinyumu buli omu alina gy'asanga ekinyumu. Musumba agambye ebigambo bigenda kwogerwa. Ebigambo eyabitya yasigala mu lubuto. Ate omuti oguliko ebibala abantu kwe bakasuka amayinja oba enkonyogo. Kati ye Omusumba alina kigumira nti muti oguliko ebibala era buli muntu gwe yali yagadde okasukako ki enkonyogo alina ozigumira. Ate nze zijja kunnyumira nnyo kubanga bakasukira alina kyalinawo. Kati ye Musumba lw'omushana ebyo byonna birina okubaawo. Kati Yesu we baamukomerera ku musaalaba yali akoze ensobi oba baali just baagala kumukkakanya naye yamaliriza ataakoze ki ayimuse buyimusi. So Omusumba lw'omushana ebigambo bijja kubaawo, bajja kubimugamba naye alina okubigumira n'okubisabira. Anko Mukunja abakyengeri y'Omusumba lw'omushana ekutinya abantu omubabiri mu nnaku zino ze tulimu mu kaseera naddala abavubuka omulembe guno. Omanyi ekyayita kye kikuwa ekiriwo kati. Abasumba babadde enjiri gye babuulira tebadde ku muntu wa wansi, tebadde ku muntu wa bulijjo, wabula ng'abasinga obungi babuulira enjiri yakwekkusa. Oze ne sente bw'oba tozitadde wano zijja kugwako. Gwe wazinkoledde. Oze ne sente naye oganye okuzimpa Mukama azitaddeko ekisiraani. Ate yansabidde okuzifuna Mukama n'azimpa. Ate ziriko kisiraani. So ebyo yaze okumenyawo. Kyova olaba nti nange Omukatuliki nvudde gye nvudde ne nzija ku kyaki nsobole okuwulirira ddala ebigambo byayogera kubanga binkwatako ng'omuntu. So enjiri eno ekutte nnyo ku bavubuka era obalaba be basingawo obungi. Yes, tagambye nti nno njagala bavubuka bokka abakadde sibeetaaga naye ayogera ebibakwatako. Bw'oyogera ebintu ebikwata ku bantu era ofunamu ebibala kyekiri awo kati. Eri atazze olunaku olwaleero ng'abadde asuubira okujja biki by'abatunuulira kumanyi asubiddwa nnyo. Sijja kugamba nti omaleyo emboozi yo. Asubiddwa nnyo. Atazze lunaku lwaleero ffe abavuddewo tuvuddewo nga tulina kye tufunye. Abavuddewo abazze tulina kye tuvuddewo nakyo kye tuyize. Kakati omuntu nga tozze manyi waliwo abeekangabiriza. Ngeriyo n'abasumba ab'omu kkanisa endala baagala okujja naye ng'agamba banandaba batya. Totya. Lw'omushana tajja kugoba. Ate era tagenda kuteekako bigambo. Atazze osubiddwa Sande jja making sure nti oli wano kubanga naffe tulookinze ng'enjogera y'ennaku zino. Sande ojja tusangawo asubiddwa. Anko Mukunja kankuto olunaku olwaleero tukwate ku Sande weetuli nnyo. Ate tusimbula ku Freedom City ng'ombuuza Freedom City ndi manju. Kati nzikiriza na bigere mba ntuuse. Amiina. Bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Lwaki tetukikola ekyo? Omanyi Musumba byonna tubyogedde naye mutimbagano okwo kuliko abadde babuuza Musumba nga wakola omukono kawunga kati omukulu wuuno waali ye mutuufu oyo abatulaba Musumba Pastor. So
nga bavuka tubagala kwebaza webale kwefaako webale kuleeta kifaananyi kya Musumba ng'oli organized oli well put up olabika bulungi Stockholm alabika bulungi Abasumba badde tebatufaako ku bya bulamu naye tulaze ekifaananyi bwe tulina olabika Musumba awunya bulungi alabika bulungi yeefaako sagenda kubiza abavubuka tetukoma leero tufunye chachi y'aba Gen Z tufunye chachi yaffe Omusumba asobola okuwuliziganya naffe tujje tubeerewo tuwulirize ekigambo kigala kuba kituyamba n'abali eyo Musumba alina kozi yeyiganga bw'oba osobodde nga leero tobaddeewo omutuukirira alinayo akawunga engoye ngatto kyonna ky'osobodde ojja tuddukirire kozi eno tweyanziza nnyo Musumba sebo tweyanziza bannange neyanziza yiganga twagenda Desemba nga bwe ŋŋambye tuddayo mu Gwokusatu muleeta ebintu ssente si kyekyo ko omuntu kyasobola okugaba engoye lwaki ozookya n'okwata olugoye n'oluteeka ku muliro engoye zireete wano wennyini wano waba waggule tuteekawo omuntu waba waggule okuva ku Mande paka ku Mande tuteekawo omuweereza akola mu ssomero eri naye neena atuyambako okukoordinatinga kati osobola okuyingira mu geeti y'essomero wali buli kika kyangwe ennamba z'essimu eziri ku akawunti ya TikTok kuba ogende nti ndi wano ndeeta engoye naye toyokya kintu kyonna bw'okirabanga ekitagasa kubanga olina level kw'otuuse naye waliwo omuntu ng'essuuka twawa abakadde bulangiti eyiganga nga magero muwadde bulangiti se ebintu byonna tubireete tugende ennaku z'omwezi nga 25 n'ekirala kyesaagala kwerabira abantu abali ku TikTok abasaba ssente mu mannya gange oyo sinza akawunti nziraba basindikira abantu message jangu nkusabire essaala yo gw'ogirina nze essaala gye nnina gy'oli ntono nnyo yakutandikako nze nkuwantandikwa Katonda ebigambo asinga kuwulira byani bibyo essaala ekusumulula gw'ogirina tebakulimbanga kati abantu bagamba mbu comment your problem bw'olaba akawunti eyo olulimi si lwaffe comment your problem simaya send taisi send seed send fast fruit bannange ebyo si byaffe ebiweebwayo ate naawe olina okugenderera ennamba z'essimu ze bakuwadde zoogera amannya malala amanya ge tulina ku TikTok account Isaac Romushana ge gali ku YouTube ge gali ku nnamba z'essimu n'ekirala buli asindika ssente wano tumusuubira okutugamba zaaki kuba sikusuubira nti gwe olina ssente za kumansa nti oteekako etaano nogaa nti zibeereyo bubeezi nedda goberera ssente zo sindisa emitwalo 5 zayiganga gulamu akawunga gulamu emmere ez'ekimu tezikola kirala naye tokkiriza muntu kujja mu inbox yo nga account eriko Isaac Romushana n'akugamba ayina orphanage babbidde abantu mu orphanage sindika ssente wano kati omuntu najja wano naga nti Musumba nakusindikira ssente wandaba naye nga musajja atu ssente z'oli tokola ng'oti singa kibadde kisoboka tulipotinga account ezo ziveeyo enamba y'essimu Musumba eyo oba kati kuliko abali kuno live bangi batugoberera enamba embadde nsaba otusome eyiyo Musumba enamba y'essimu MTN ne Airtel ze ziri ku TikTok account 078 977 314 078 977 314 ne 075 70 15 nkaga mu BDM Airtel ne MTN bw'ogenda wali mu account ya TikTok ujja kubuzira zezo zokka Musumba kanga tumaliza waliwo akakutenya abakyala oba bujja mu chachi nga tolese mukyala nga asibye kaviri waka ate ssente abakyo ziwayo ku kiweebwayo sooka osibye omukyala enviiri ewaka ye mukyala wo gwe wamuwasa atunule ng'obudde we bukeerera ateekwakola ekigambo ekyo nakijja mu Bayibuli omwo omusajja bamuyita Pawulo yagamba Timoseewo yali mutabani we gwakuza n'amugamba nti omuntu bwe yeegomba obulabirizi yeegomba omulimu omulungi n'amugamba nti ekisooka agenda kwefuga ye ekyokubiri alabirira ab'omu nnyumba ye ebintu byetwogera byannyiriri nnyo omusajja yagamba munne nti tojja kubeera muweereza mulungi okuggyako ng'olabirira ab'omu nnyumba yo yali ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwo tebuli mu kkanisa nga tebunnaba kubeera mu makaago kati tozimba nnyo wano nga ate tozimbye wuwo maama wo n'atuuka okwagala empeke ey'enkumi 2 nga tolina ssente zigigula kubanga wawadde Isaac agenda agaba ebintu eyiganga olaba bw'otabalansinze kintu nti oweyiganga mulabiridde naye ate owanga nkwatako sikoze ntya tetusobola kubeera bwe tutyo tujjewo imbalance labirira abeewuwo kubanga kikkakatako ani agenda obbalabirira bw'otabalabirira na buli kintu kyonna kyoyagala okuwakanya kisimbire olunyiriri kati ayagala okuwakanya ekyo ajje tutuule wano muwadde n'olunaku lwa 4 tuteekewo ne kamera asimbe olunyiriri nange ensimbe kuba bino si byakuleekaana bino byakumanya era tusuubira nti banaye ku Sande ejja
era tuli ffenna Musumba atasobodde kujja ku Sandejja era nga bwe twakoze olwaleero simanyi omugenda kumukola olwaleero mbadde tujuza motoka bagaye waleese entono bwe kyomanya ku Sandejja ngenda planning okuva enkya ne mu nnaku eziddako awo ngawo ekigenda okutambula obudde bajja kukeerako bijja kulongooka banaye neyanziza mukama abawe omukisa ogw'amaanyi sigenda n'emizindalo gy'abantu kamera wano omusajja ono alina kyagamba gamba abatukubira ku bifu gyaffe gyonna egiri wano batukubire batwatandike mu kaseera kano tulina Omusumba service ewedde wenjogerera buli omu ali wano ali mu mwoyo ali mu mafuta njagala Musumba abasuuleyo akagambo wedde atubera ku live kuno ababuuzeeko mu ngeri y'enjawulo service wedde bagiraba obwedda kwebali tweyanzizza kino kizimbe bwe mutabaawo bwe mujja efuuka kkanisa kubanga muba mukuŋŋaanidde wano twaniriza abantu bonna abalokole n'abatali tuzimbe Uganda toyina kyogenda kukola ng'abantu obaawula toyina kyogenda kukola ng'abantu obasosola oba basosolera mu bibiina oba basosolera mu mawanga oba basosolera mu ddiini kye bayita okusosola tekikkiriza muntu kubaako kyakola n'eddiini yo yiyo kubanga gwe wagisalawo nze bwe ndeeta eyange okugikukakako ndi muyaaye abantu bakulu buno tulabyewo abaana basabira eri kitegeeza buli ayingira mu kizimbe kino yeesalirawo bye twogera bwe biba birungi abantu bali bikkiriza ne batwegattako naye nze okukuvuma n'okuwuliza nga atagwana kubanga oli wa ddiini gundi buyaaye Katonda ye wa ddiini ki bwe tutandika okwogera amaddiini nga ge gatwawula ye Katonda asoma eriwa ffenna kye tuba tubeera wano n'olw'ensonga etubaaniriza mujje tubeere ffenna tuyige wamu tusome wamu ebiwundu abantu babirina bingi nga babijjana mu makanisa nze bankola bwe bati jangu omala omwezi mulamba ng'ogezesa bwe tugamba nti zibiriza amaaso tusabe gwe tozibiriza kanula olaba oba waliwo ayagala okuyisaawo kuba ekibuga bwe kiba kifuuse ky'abagezi naawe olina kuba mugezi owulira bagamba nti muzibirize tusabe kati lindako sinnabyetegereza agange kangazibule munkoze bulungi okujja ne kamera zammwe leero buli ekigenze mu maaso mu saavisi okirabye sirowooza nti olina wowuliridde nga baga nti mugjeeko amataala obanga bagamba nti kakati wuuyo kola booti Musumba tosoma Bible leero temugiwulidde tetusomye ennyiriri ate n'abamu mu basonyiwe toyinza kulamula muntu ng'olabye vidiyo ya dakiika 2 noga nti kati mutegedde aweddeyo era n'ababbi kye bava batubba tosobola kulaba kintu lunaku lumu noga nti nkitegedde nkimazeeyo kati jangu obeere naffe bw'omala misa ng'osala ojje tusomeko ffenna neeno misa siyo kati ayomba mu munyambeko ekintu kimu temumuvuma tetuvuma bantu boka bavume ffe naye ffe tweyambe tuleme kubavuma bo bavume kati bo basumba ffe batuyite kye baagala bo batuufu kati ffe tube bakyamu naye tubaseemu ekitiibwa bagambye Musumba kasoyo sembereza abantu abangi ogenda kwokya Musumba tewesembereza otugobe naye nze mbadde past emyaka 12 buli ekiyitibwa ekibiina nkirabye abantu abangi ng'osumbye emyaka 12 nga tolabanga ku bantu bangi biba byakulema oba olina kugenda kulima kati nze nebaza Mukama kubanga mmwe mbalabi kinsanyusa ggwe okuva gy'ovudde n'otuula mu kibiina kino okusinga okulaba omupentekoota ava mu kkanisa emu okudda mu ndala gw'onkolera nnyo nze okufuuka mukwano gwo oli yalokoka era kyova olaba alumba nze kubanga ye yatereera ateredde teyeetaaga musawo kati nze ndowooza nti Katonda akyalina by'annyamba kati ate ndaba bwensanga ggwe nga naawe olowooza Mukama akyalina by'akuyamba kati twesanze nga ffenna Mukama atukolamu omulimu nze ndi mulwadde nga naawe bw'oli nkubuulidde nti nina bye nnwanagana nabyo nga naawe bw'olwo nabagambye ekisiibo nze 12 ezi zigenda okutuuka nga sibitegeera naye naawe si bw'oli naawe tekikutawaanya 12 ngenze wala kati obanga ffenna twetaaga Katonda ekyo kitugatte nganti bwe tuba ffenna twetaaga Katonda kati ekyo kitugatte tewali ali mu kusomesa munne tuli mu kukulira wamu omulembe gwaffe gwetaaga okukulira awamu bwe neerowoozesa mbu ndi mu kusomesa olwo mpabye
bwe ntandika okulaba nga Katonda ye musomesa waffe ffenna tubikule ekigambo kye tukulire wamu nze naawe olwo tujja kutambulira wamu naye nze bwe neeraba ng'omusomesa akutudde waggulu nnimba kubanga nkusomesa ki ky'otowulirangako ffenna Mukama atuyambe buyambi naye mujje muwulire emirembe mujje jangu otuule eyo mmoto yaffe jangu otuule omwenge guleke mu baasi wali gy'otuule Musumba obugambo obusembayo eri abatulaba nga basinziira mu mikutu egy'enjawulo abali ebweru yayo abasasobodde kujja abatasobodde kujja bano batukoze amagero ne bajja nammwe muli bono ne mutuuka abantu baŋŋamba wano mbu bagenda kuva ku ntebe ku kisaawe entebe bayitire wano balyoke bagende eka naawe funayo olunaku mujje tubeere ffenna yitako wano ojja kubitegeera bw'oba tobitegedde buuza engombe yaffe wano ebuuza egamba kyototegedde tokiyingira bwe weesanga nga wakiyingira buuza ebibuuzo bwe bakunyonnyola n'ototegeera dduka emisinde bw'ojja wano omwezi n'owulira ng'olina by'ototegeera dduka tuleme kukwata layini ya bwereere abataze leero mufuneyo olunaku mujje naye ate muzikirize neebaze Katonda olw'omusajja ono namwenna abamugondedde ne mujja tusigale nga tuwuliziganya njagala tutegekeyo olukuŋŋaana nga lw'abavubuka tujje wano twogereyo ku bintu ebiruma abavubuka kale ttooko y'ekivubuka tunyumye ku mboozi ne kooki wuuna atubuulire bwe tunaatereera tukolemu kakayo exercise